ebintu bya Kapeesa twali twabivaako era nga tulekeddawo okuddamu okubyogerako era nga tutudde nga tulinda tulabe ekigenda mu maaso ne tubeera eno abamu ne twegumyagumya nga tugamba kasita omubiri bagenda kubanga baguzza. Mulimu abangu abasonda ssente ennyingi nno ddala nga bakomyawo omulambo oba omubiri gw'omugenzi, wabula ekibuuzo kiri nti omuntu ono mazima ddala yafa oba mulamu? Wabula inze naawe, wabula ng'ate abantu batandise okukakasa nti munnange Kapeesa yandibeeranga mulamu, eyo nga yali sitanti. Tujja kuyiga okufa ku bitukwatako. Amannya yenze Shila Adita, gwe viewinga video eno ng'osubscribinga wabula ng'ate akadde awo waggulu teweerabira kakwata kankizo nnyo. Jjukira bw'okwata ku kadde tolina ky'ogenda kuvaako, wabula buli video ebeera ku channel yaffe eno egenda kubanga ekutuukako direct. Imwe abali e London mbagala nnyo, abali mu Saudi Arabia mwe musinga, abali e Jordan mbagala nnyo, Qatar, Dubai, wabula ng'ate e Uganda, Kenya, Tanzania, Nigeria mwebale nnyo okubeera nga mundaba nzaani gwe mumalirako obudde ne mundaba ne data wamwe. I'm so appreciative, mbagala nnyo baganda bange, wabula ng'ate mu ddoboozi akatambi kano kolaba n'ekifaananyi yenze mwana muwala Shila Adita. Osobola okunchekingako ku platforms zange endala, okuli Facebook nga nkozesa Shila Adita page, okuli TikTok imbeerayo nnyo nga nze Shila Adita 0, wabula ate nina ne page endala gye bayita Beyinene, jangu nayo tubeere nga tukifa bakula bubi nnyo. Kakati nno ebintu ebigenda mu maaso olunaku olwaleero, ate mulowooza Kapeesa tazuukutse? Mulowooza Kapeesa tavuddeyo mu bafu? Mulowooza Kapeesa tazuukidde? Anti amawulire gatandise okubanga gasaasaana buli wamu. Tubagamba nnyo nti ffe amawulire kasita gatandika okusakulatinga immediately tugenda kujja tubeere nga tugabawa, wabula nga twagala kumanya endowooza zammwe. Kyovulaba tubagamba video giviewinge, subscribinga, kwata ku notification bell, commentinga ng'okozesa erinnya lyo n'ekifo mw'osinziira okubanga olaba video eno. Tubeera tubatumirako akono kakodyo nakeesigaliza, njagala n'embeera nga mbatumirako nga mentioninga amannya gammwe. Kyovulaba nga basaba nembasaba n'ebifo gye musinziira okubanga mulaba akatambi kano, wabula ng'ate tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Kapeesa. Amawulire agavuddeyo gatugamba nti nno Kapeesa mulamu, wabula ng'ate ku bbanga eriiseeko emabega saagala mwerabire skanda eno, ebintu bya Kapeesa byavuga nnyo almost okumala weeks 2 tuli ku nsonga emu eya Kapeesa. Mufuuta nafa mulamu nedda, bamuziisa ali mu ggwanika ate bamukomezawo tannaba, atuuse ku nnyonyi tannaba, bamuziise tebannaba, wabula ng'ate mujjukire Abannayuganda bangi nnyo naddala abaana abali ku kyeyo abaalumwa nga bamaze okubika Kapeesa nti no avudde mu bulamu bw'ensi. Nange Shila Adita nalumwa ng'omuntu era yadde nga saawaayo ssente naye nga nalumwa, era abalaba obutambi bwange nga ndi mu kugrivingira muganda waffe oyo mwabulaba, wabula ng'ate ebigambo bingi ebyayogebwa ku saga nga yakatuukawo ne bagamba Kapeesa mulamu. Bw'abanga Kapeesa yafudde atya? Abaabaddewo mutunnyonnyole akatambi ng'afa kaluwa, obutambi ne buvaayo Kapeesa nga bamutadde mu ggwanika, ne buvaayo Kapeesa ng'afudde, ne buvaayo ng'ali ku nnyanja, ne buvaayo engeri gye yafuddemu. Buli omu n'akikkiriza n'agamba yo wange omwana ono alabika yafa. Bannange abaana ne basonda ssente omulambo gubeere nga gukomawo, ne batugamba gukomawo leero ne tulinda, gukomawo omwezi ogujja ne tulinda, omwezi ogujja ne guggwako n'omulala ne guggwako, omulambo tegunnaba kutuuka. Kati nno ssente ate n'abaali bazisonda ne batandika ssente bazibbye, ssente manager aziridde, ono aziridde, social media neddamu n'etabuka buto ne batandika okubanga babanja omulambo gwa Kapeesa. Ate kati bikomyewo, abantu bagamba omulambo gwa Kapeesa guliwa gwe twasondera miliyoni ne miliyoni za ssente, ki ekiganye? Wabula ng'ate nabaterawo waneeno akatambi nga waliwo omwami akola ku nsonga z'e Bulaaya okuzza abantu abavudde mu bulamu bw'ensi ng'ategeeza nti ebintu by'okuzza omulambo it's not an easy process, kisobola okutwala ebbanga omulambo ogwo nga tebannaba kugubawa. Wabula kino kirabika nti ba tiktokers they are not buying any nonsense, bagamba omulambo gwa Kapeesa tukwagala. Kati nno wano wennyini olunaku olw'ejjo waliwo omuwala eyavuddeyo n'akakasa n'agamba Kapeesa mulamu, nze njogera naye mmanyi ebikwatagana Kapeesa, wabula eno yali stunt. Mmwe mulabanga ekyokusaaga naye eno yali stunt, era abantu abaali mweno movie bonna musobola okubabuuza ne babagamba amazima, ne bagamba nti oba mulowooza nti nno yafa mulinde omulambo gwe, mugulindidde ebbanga lyenkanawa, mugulindidde ebbanga ki mwali mugulabyeko?
olina ababuuza mwali mugulabyeko n'agamba there is something important, there is something you people you don't know, mulina ekintu kye mutamanyi wabula ng'ate ye Kapeesa mulamu. Ne bamugamba bw'aba mulamu mutubuulire ki ekyagenda mu maaso, mutubuulire oba Kapeesa baamusiba oba just waliwo ebyamugwako mu bulamu, iffe tumanye okusinga bamutandika tuwuddisa kati nno bino bigenda kubanga binyumira ddala. Wabula nze nga Sheila Adita I'm not so sure oba Kapeesa mulamu oba Kapeesa mufu, wabula kyemmanyiiko nti ku social media abantu bangi nnyo abaagala okukola amannya nga bayitidde mu stunts, ekyo kyo nkimanyi era nga twasuubiza abantu ne tubagamba nti nno abantu abakola stunt bazikola bayina ekigendererwa kyabwe era nga wotunuulira mu stunts ezijja zikolebwa ziyinza okuba nga za laavu kwebika oli n'agenda gundi akyaye eyo stunt nejja nga olaba eyasefuko ne bakazi be, stunt nejja eyamase naziza omulambo egyo ne tugikuba, stunt nejja endala gundi afudde ng'ate mulamu, ebintu nga bityo era netubagamba bino ebintu wemuba mubikola bannaye mulekeraawo bijja kuleeta obuzibu, bannange mulekeraawo okukola ebintu nga bwebiti. Kati nno abantu they are not on rest, batandise okubanja ssente zaabwe ze baateekamu ez'okuba nga bazza omulambo gwa Kapeesa era waneeno basaba immediate okuddibwamu mu bwangu okuva mu famire ya Kapeesa nabo abatolooza ssente ez'okujja omulambo gwa Kapeesa teekako ne ba closest friends aba Kapeesa. Katulinde ekigenda mu maaso, I'll be keeping on updating you buli kigenda mu maaso, nja kuba nkibateerawo waneeno wabula ng'ate nammwe ng'abalabi oba abawuliriza Sheila Adita mba njagala ne mmanya endowooza yammwe entuufu eriki. Bino ebintu we biba bya bulimba mulowooza bisaanye ne bigenda mu maaso, nze nga Sheila Adita ngamba birina okukoma. Bw'oba olina obuzibu ng'oyagala kuyambibwa vaayo oyogere amazima, tell us the truth, you be helped. Towuddiisa nsi nnamba kubanga munaye gye bujjeyo maaso kiyinza okuviiramu obuzibu. Amanya yenze Sheila Adita, commentinga let me know what you think about, commentinga wansi teekamu erinnya lyo n'ekifo gy'osinziira okubanga ondaba wabula ate imbaagala nnyo.